erinnya eryange zo kino be Julius chairman omulonde ow'Ekawanda Kinyabigo zone. Twala omukisa guno okwebaza batuuze b'Ekinyabigo bonna abandabyemu omulamwa ne banziza mu ntebe y'obwerusi wano mu bululu obutagambika obungi ennyo nnyini ddala. Mbeebaza nnyo basubo ne bannyabo nti mwebale nnyo mwebali eddala okuteekamu obwesige. Era nange mbasuubiza nti sijja kuba disappointinga, ngenda kukoleja emirimu gye muntumye okukola nga bwe mbadde ebbanga lyonna. Mbeebaza mwebale nnyo mwebali eddala. Ensonga ssebo ey'omulamwa gwa leero ey'okulayira kwaffe tugenda kulayira ku olw'enkya nsuubira olunaku luyagala lwakuna, era twafunye ebbaluwa ssebo nga bye batwagaza kuliko sitampu n'eggaali. Naye taata nze kennyini ntwala okusaba kwange eri tawuni kiraaka ti nga bwandaba zino kilo 2 kuba nze na kilo 2.2. Ekyamazima eggaali bwe bagimpa ekinene nnyo nagivugira wiiki emu, ne katuli myaka 7 tugenda mu 8, naye nze eggaali nagivugira wiiki emu yali emaze okusensebuka, emipiira nga gimaze okutuula, fuleemu yali emaze okuwatikamu bitundu nga 3, era sinza balimba nti eggaali nkyamanyi weeri. Era tubasaba bannaye mutusaasidde ddala kuba abasinga bonna manyi sinze nzekka kuba mbuuza ku bakyamani bannange naye bonna buli gwobuuza eggaali agamba ekyamazima eggaali yaggwawo dda. Naye ne gavumenti naye ekyuseemu mu kintu ekyo ekyamazima mutusaasire kuba baminisita MP bawe mu lukaza miliyoni 315 zikyamani olusibwa mpa eggaali ya mitwalo 25 myaka 7 ate oginsaba ayiba ne gavumenti taata Museveni tuyambe munnange naffe wakiri tuwe ku pikipiki tuze ku pikipiki naffe tulinyemu ku level tufunewo ka pikipiki tutambulye ku pikipiki neba n'eggaali zimenya kuba yo pikipiki negiba myaka 7 wakigigonga ekyali munnamuula mu nko kwa tebanyangu ne bunatuwa pikipiki ate mutuwadde kaadi zaazo ffe twevuga ku pikipiki temutuwa kaadi kwa tuyinza zitunda. Naye tusaba gavumenti netawunikira kaffe omulungi w'ennabweru mune twogereko eri abakulu eggaali ffe abamu twali bazito zaggwawo dda twazituulira ne zibya ebyatala zonna. Ebbanga ddene nnyo liyenze. Mwebale nnyo mwebali eddala. Sebo neyanze ekibuuzo kansooke neyanjula amannya gange nze Sserwadda Stephen kiyamani w'ekyalo Nkokonjeru mu muluka gw'Ekawanda. Baatuwadde ebiwandiiko nga tulina okuhandinga over stampu n'obugaali. Kituufu akagaali weekali naye okusinziira ebbanga lye tumaze nako akagaali kakadde nnyo ne fulimu yakutuka, naye nga bwe basabye okuhandinga over ekirungi nti kaliko ennamba yako gye bampa era mukama wange ngenda kukatwalayo ssebo. Mukama wange ekyo ekibuuzo kizibu nnyo kuba kaakati n'abatabulina kitegeeza nti tawuni kiraaka eyabutusabye ye yajja okumanya kiki kyagenda okukola naye nga nze akange nga nze omuntu nkalina. Mukama wange akagali ekituufu nkalina naye kayinza okuba nga tekakyalina mugaso nako tekakyakola kuba kakutuka fulemu nga bwe nkunnyonnyodde. Kati akagali akakutuka fulemu kitegeeza tekakola naye nze ngenda kusitula fulemu nampanka mbibatwalire. Kali musuubira okuba gwongera obugaali obulala oba? Mukama wange sooka okwebaza obugaali bwe baatuwa kituufu naye kati amaanyi agavuga obugaali sikyagalina okujjako nga batukyusizaako ne batuwa ku ntambula endala naye obugaali simanyi oba bagenda twongera byani naye nze sikyalina maanyi gavuga ki kagaali. Ssebo ku nsonga y'entambula kituufu twagala entambula naye mu byonna kyensinga okulumirirwa be bantu bange tulina ssente zino eza PDM, ssente ze batuwa eza PDM ze bawadde LC eya Nkokonjeru eweza abantu 4,000 ate ssente ze bawa ekyalo ekiri essemuto ekiweza abantu 5. N'olwekyo ssente za PDM tezitumala. Tubadde tusaba at least bwe kibanga ekibuga bongeremuko ka ssente omuluka guno oba okugeza katubale division yeno eri mu bantu emitwalo 23 division naye ssente ze bagiwa gye bawa egombolola erimu abantu 8 oba omutwalo. N'olwekyo kituufu tebaba bwenkanya kubanga wano mu kibuga abantu tuba baki bangi. N'olwekyo naalisabye bwe kiba kisoboka ssente zino eza PDM zongerweko naddala mu bitundu ebyaffe eby'omu kibuga kuba okwongerako n'otwongera emiliyoni 10
ng'ate ne bali ab'omukyalo era tubadde ku 10 nabo n'obongera 10 ne bawera 2 kitegeeza nti bo bafuna okusinga ffe ab'ekibuga naye nga ssebo twalyagadde naffe batuweeyoko ku ntambula at least ng'enkuba tesobola kutukuba ssebo kirungi teri atakyagala ate era n'ekirala kye naalisabye nga bakulembeze batwongereko okwo ku musaala abeerosi tufuna omutwalo gumu buli mwezi omwaka gye emitwalo 12 wakiri mbadde nsaba ku sizoni eno mukulu w'eggwanga atulengereko atulabe wakiri batwongezeyo ku kasente akeerosi. Amanya nze Lwanira Geoffrey ssentebe w'erosi wano Kisimu zone. Kisimu zone kisangibwa mu muluka gwe Wamala mu division y'e Nabweru mu Nansana municipality mu Wakiso district. Oba Kyamukisa mulungi eggayi kyagirina era tusobola kuweereza mbeera gye tulimu kati ey'ensangi zino. Obuweereza tulina bungi kubanga ffe tudde wano nawali mu kutereeza emirerembe gy'ekitundu, mugenda mu nkiiko ezaffe ez'emiruka, mugenda mu nkiiko eza division wamu ne municipality nga bwe baba twetaagidde mu budde. Naye entambula y'ennaku zino yakaluba wano kamu kitundu ky'ekiwa egatte zikyasoboka kubanga niwo givugera yonna tewakyali wazibu nnyo okugitambulirako nga ffe abantu abali mu bitundu bino ebikulaakulanye ndaba tekyasaana kuweereza baffe bwe tuli mu kiseera kino. Era ekireese ebyo katusasula gikuuma nti olwokwamaze sigikozesa ebiseera ebisinga obungi olw'ensonga nti ndaba teri convenient mu bitundu bwe tuli okuweererezaamu era nga nkozesa entambula oluusi eza bodaboda okusobola okutuuka wemba neetaaza okutuuka mu budde ovala nti mbadde esobodde okubaawo kuba nsigikozesezza obudde bwange okusinga obungi. Entambula ensinga bwekyuse n'obuweereza nga bwekyuse andyagadde era tusitulemu ku mutindo kuba kati wano mu bitundu bino yaffe ebikuze ebyekibuga eggala eba nzibu nnyo okugitambulirako. Naye tufuna entambula nga eya pikipiki esobola tutuyambako okutwanguza obuweereza bwaffe eri abantu awamu n'eggwanga kutwalira awamu. Okulembeza bannange kuba nabo era mukisobina abamu bazikozesa kirungi kubanga tebakyazina bazikozesa nezononeka kitegeeza bazikozesa baweereza mu buweereza bwayo. Era naye mbadde mbasaba nti twandibadde funa tuba n'eddoboozi erimu tukubira gavumenti kubanga tebuvunaanyizibwa obusinga tubasinga ba palamenti kubanga ffe bunaku tukeera ne baba nga buli kaseera bakwagala mu buweereza okuva ku makya paka lwaggulu. Kati twesanga ng'ebiseera byaffe byonna ebisinga obungi tubimala mu buweereza abantu kuba ffe tukeera ku makya abantu balina bizinesi ez'enjawulo, abaana baagala boda baagala basale, abantu baagala looni, ebizibu byonna ebyekitundu abantu bafiiriddwa ebbaluwa yeerosi yeetaagisa. Niwesanga ebiseera byonna ebingi obeera on and off okuva ku mulimu gy'okolera ate okujja okuweereza abantu abakulonda okubaweereza. So bw'oba n'entambula eyanguwa osobola okuvawo obadde nga waliwo ensonga yonna ebaddewo okujja okusobola okuweereza abantu kiba kirungi nnyo okusinga akagaali singa tufuna entambula esinga ku kagaali. Tusaba yagaliza ekirungi tusaba busabi gavumenti nti etulowoozeeko tujje ku mutindo okukozesa eggaali ate tusumuse tugende ku mutindo omulala kuba twesanze nga tuweereza nnyo eggwanga okusinga abakulembeze abalala balina mu bifo ebyenjawulo. Erinnya nze Lwanira Geoffrey era nga nze ssentebe w'ekitundu kino ky'Ekisimu zone ekyali kibayita Kisimu ekisangibwa mu muluka gw'e Wamala mu Gombo mu division y'e Nabweru mu Nansana municipality mu Wakiso district. I'm on a mission out. Anyway, I was in the Bower the other night and I meet this great day. Blessed wood. Teyali ya yero. Eri yali ya movement. Yeyo. Eri ya yero yali ya party. Kati baba wabune. Eno ya watu okuweereza ko obukulembeze bw'erusi. Ndi bintu bibiri. Ndi mu bukulembeze obw'ekibiina ekya movement nze ssentebe w'ekitundu kino movement. Tufuna eggaali eya yero
nefuna n'eggaali eya local council. Eggaali ya local council gye nafuna mu buweereza bwange obw'ekitundu. Kati chairman ate eyo togitambulirako giparkinga parkings. Batekozesa ggaali yange era eyayero yo kutwera omu yo yayononese kuba nafuna ggaali 2 musenge kino. Nafuna eggaali yange ey'ekibiina nefuna n'eggaali y'obuweereza bwa gavumenti. Nimbadde nsobola kukozesa eggaali eyayero era yo yayononese. Kati eno etyo ndikumye olw'ensonga nti era mbadde sigikozesa nga bwe nkunyonyodde. Tuli mu kitundu ekikuze talina kyekya n'obuweereza bwetagisa ggaali. Ono bulina okukozesa ate minis endala ez'entambula nga buno okozesa bodaboda osobola okwanguyira okuweereza kuba tubeera ku mirimu nabawo obwetaavu obwetagisiza tusobola kukozesa ggaali kuba tulina okweweereza ng'abantu sobola okuyimizawo famire zaffe ate nga tulina n'obuweereza buno obw'abantu obwa bulijjo. So obeera ku mirimu egijjo nabawo obwetagisiza osobola okuvaayo amangu ojja okola obuweereza bw'ekitundu osobola okuyamba abantu kubanga bakonda kubayamba nekyayinamba akyayina eggaali. Kisokera ddala eggaali yeetaaga amaanyi mangi, ekyo challenge eriemu. Ekyokubiri entambula y'ekibuga zino motoka zino pikipiki twesanga mu myaka gye tulina tukyasobola kutambuza ntambula ya ggaali yeetaaga emyaka egy'ekivubuka n'emyaka gino gyaffe egitambuddeko tusanga obuzibu okukozesa eggaali. So bwe tuba tufunye minis y'entambula endala ebeera etwanguyira okusinga ate akagaali kubanga ensi ekuze ate n'emyaka gyaffe gitutambuddemu tulina oba okikozesa amaanyi mangi ate mu biseera nga biwa biwanvu okusobola okuweereza abantu olina okuweereza.